mu Irani omusajja ayitibwa America bepo n'omusajja ayitibwa mu Isiraeli akadde kano nga bwe bitambula bibadde bitadde ensi ku bunkenke okamala ensi ebadde ku edge naye at least waloko akalembereza but again tewabulawo bigenda maaso nokuleka nti bitambulira amawanga 3 kyekiriyo now munda mu ggwanga etibwera Iran amawulire agagenda maaso nuko bikande gavaayo nsonga ziringa 2 ezitambulira mu Irani abali timu Irani ntandise nammwe ekisooka olutalo olw'amaanyi wakati w'eggwanga lya Irani gavumenti n'ekitongole ekiyitibwa International Energy Atomic Agency ekigenda maaso n'okulondoola ebya nuclear w'amawanga lukyagenda maaso era bategeezezza nti abairani bategeezezza nti omukulembeze w'ekibiina ekyo w'ekitongole ekyo ekya UN obayita Rafael Grossi bagambye nti yeraga obutali buvunaanyizibwa mu kulondoola nuclear wa Iran n'olwekyo Iran ekyagenze maaso n'okulekawo suspe gye bawadde ekitongole kino obutaddamu kulinnya kigere kyabwe munda mu ggwanga etibwa erya Iran Abairani nti balowooza nti n'ebimu ku ebyo byabatuukako oba oliyawo ezaali lipoota ezagenda maaso n'okulibwa abakulu bano kakati Irani n'abasajja abo abalondoola ebya nuclear tebinnaba kutambula bulungi kale kitegeeza nti Irani nga talina agenda kulondoola nuclear we babeera basobola okukola kyonna kye baagala kati ekibiina kiriko ban ekyo watchdog tebakkirizibwa kuyingira munda mu ggwanga lya Iran mbategeeza ne mbagamba nti wakyaliwo okulya n'okukomba essowaani wakati mu bigenda maaso n'okutambula wakati wa gavumenti y'eggwanga lya Irani n'abasajja bano abalondoola amawanga ku bya nuclear nga bwe bitambula kakati Ayatollah Ali Khamenei supreme leader amawulire gava munda mu ggwanga etibwa erya Iran gatutegeezezza nti mu kaseera kano agezaako okula replacement ali mu kula replacement ayina akapapula ne pen Ayatollah Khamenei basajja be ampuliriza abawerako nga nkaaga yes mu lutalo nga buli watambudde okusinziira ku bibaddewo mu lutalo ennaku zabadde 12 mundu ng'evuga paka emundu bwe yasirise naye achievement esingerera okubeera ennene eyakoleddwa eggwanga lya Isiraeli yabadde nti ba military commanders abawerera ddala babadde nga 30 kakati gwatako ne banna science n'abo abatabadde banene nnyo babadde almost nkaaga era Iran kunaku babadde lwa mukaaga babadde bali mu kungubagira ba commanders ab'amagye ag'eggwanga eryo abatiddwa oboolyawo ne banna science kitegeeza nti Isiraeli yabadde successful kakati mu byonna ebyatambudde Isiraeli yasse ba commanders kumbi bonna ab'oku ntikko yatandikidde ku second in command Brigadier General Muhammad Bagheri n'abadde aduumira IRGC Hossein Salami n'abalala kati mu nnumba mu bulumbaganyi buno bwakoleddwa eggwanga lya Isiraeli baatalizza commander in chief kakati okuva ku second in command ne bamutta Muhammad Bagheri Isiraeli netta abadde aduumira amagye amakambwe IRGC Hossein Salami Maiti ne batta abadde akulira ag'omu bwengula Ali Hadizadeh Maiti Isiraeli banna science abawerako ne balumya ekivu Isiraeli era nasinzewo ne mbagamba nti bannange ennumba zino zonna ekyewuunyisa nti Isiraeli yabatta mu lunaku olwasooka abaddako ku lwokubiri awo yali abimaliriza kitegeeza nti yeeteekateeka okumala ebbanga ng'agenda okukola obulumbaganyi buno ennaku ezasooka nga 3 bakomandazi bano bonna yali abamaliriza era nabagambye nti singa Iran bamusanga nga si musajja kwongera Isiraeli yabakubamu mu mbeera nga tebannaba kweteekateeka baali tebadda ngulu ekyo nkiddamu nti Isiraeli abakulumba eggwanga nga linafu nga singa Iran bano baali tebadda ngulu omusajja yatugaba komanda ba Iran ng'alinga asala enkoko baleeta eno n'agijjako omutwe n'ono n'amuggyako omutwe ate nno ekisinga okubanda ekyewuunyisa abamu yabasanganga waka era mu mikolo egyabaddewo wakati mu kuziika Muhammad Bagheri abadde chief of staff ye bamuziise ne famire ye bamutta ne dota muwala we ne mukyala we kitegeeza nti Isiraeli yalina obukugu obubanoonya gye bali ono bamusanga waka nga n'omukyala waali n'omwana bonna ne babamaliriza tebabatira nti bonna babatira wamu kitegeeza nti operation Rising Lion yali well coordinated
Omwisirayiri yamanye buli omu waali. Tebabatira wamu nedda nti baali mu kizimbe ne bagenda bamutira nedda waka. Abasinga babasanganga waka wabeera obamutiranga. Kati operation yali well calculated, well coordinated, buli kimu abaisirairi bakikola. Naye era nabagambye nti mu kukikola kino baali bagezako okunafuya Iran. Of course pulani yaabwe yali nti katuteba commanders bonna era mu bino byonna bigenda maaso okkiriza nti ne Ayatollah alabika yabalema bulemi baali baagala okumaliriza bano ba commanders. Bwamala okujja ba commanders bana basigadde obamaliriza naye kyababuukako kuba nti Ayatollah yasobola musajja mukulu oyo omukadde w'emyaka 86 ebintu yasobola obihandolinga musajja mukadde teyafa pressure. Omanyi omuntu omukulu ng'oyo yandibadde afa ne pressure. Naga nti komanda gundi bamusse abakyali bamawulira amalala gajja nti nono bamusse noli bamusse naye musajja mugomo yaronda abalala nabagamba nti soke tujja kungubaga oluvannyuma katusooke tulwane. Musajja batulumbye afa mu muteeke ebbali tunamusaalira oluvannyuma era olutalo lwamaze kuggwa ne bakola omukolo ogw'okuba kungubagira kunaku lwabadde lwa 6. Iran ne yerwanako lwagenza okuggwa. Trump yasingo kimanye ekyo olutalo lwagenza okuggwa nga gobatira ba commanders ate muzibu nnyo ng'ali ng'omusoto omukubeko. Iran yafuuse omusoto omukubeko yabadde attidde Isirairi mu migwa yebyagweredde naye nga abasajja bamuyisa bubi mu nnaku ampuliriza ezasooka. Kale nno mbadde njagala kutegeeza nti musajja mukulu gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei amole gategeezezza nti ennaku zino oluvannyuma lw'okulabika nti olutalo lwawedde bali ali mu kugezaako okunoonya ba commanders bagenda okuzza mu bifo ebiwerako. Yadde ng'ebimu yakola immediate yakola immediate replacement mangu ddala nga baakattibwa n'ekigambo okuba nti akadde kano ali mu kulaba nga zaawo ba commanders nti waliwo lisiti ey'aba senior commanders mu magye g'eggwanga era n'okusinga ejje ery'omutawaana erya IRGC bagenda maaso n'okweka nti alowoozaako abawe ebifo baddemu banyweze command mu magye g'eggwanga eritibwa erya Iran. Akadde kano kennyini ate ng'era amawulire nga bwe twakutegeeza olunaku olwajjo nasinzirira ne kugamba nti waliwo ensonga nnya omusajja ayitibwa omu Iran alabika nga tannaba kulabika nti apo ensonga ezo nazikubuulidde aba Iran n'Abaisirairi kussa Omumerica luyinza okuba nga lwawumuddemu buwummuzi nga lujja kuddamu. Kati agaliwo gategeezezza nti wakati mu jjubbayi n'omukono ogwa kkono ogwa ddyo tegukola ayinamu akapapula ne peeni ayina lisiti y'abasajja be bayagala okulabika nti akomyewo abakambwe abazibu baddemu beebagajja amagye g'eggwanga etibwa erya Iran nga balinda Isirairi in case of another attack nga tugenda maaso n'okulabika nti tugafuna okuva ali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran. Beera nga bwetambula Ayatollah agamba nga sinnafa nyina okuzzaawo ba commanders abagenze maaso n'okulabika nti battiddwa nga bwe tubiraba kaakati ate waliwo bahackers baagala kukola ki? Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Tugafuna neera okuva munda mu kibuga ekyitibwa Tehran gagano gategeezezza nti eggwanga lya Russia ndala eggwanga lya Iran bano nabo tebapowa. Kati waliwo bakagezi munnyo bahackers babano tubategedde bagambye nti balina ebyama bibabba mu kampu ya Donald Trump. Basajja ba Iran bagambye nti tulina ebyama bye twabba mu basajja ba Donald Trump. Balina nti ebyama bahackers bakozesa keyboard bali kuzi mouse bali kuzi desktop balina ebyama bya America. Bagambye nti balina 100 gigabytes of emails from the accounts of White House Chief of Staff Susie Wiles, omukozi mu White House. Bagambye nti tulina gigabytes GB 10 ez'ebyama. Abairani bakanga balina gigabytes 10 ez'ebyama. Abakozi ba Donald Trump abanene ba America abatula mu White House Iran okuli Susie Wiles oyo Chief of Staff,
lawyer wa Donald Trump gwe bayita Lindsey Harrigan bagambye nti ebyama bye tubiina Iran egambye tulina ebyama si Iran wabula ba hackers ebyama bya advisor wa Donald Trump gwe bayita Roger Stone bagambye bino tubiina kakati bagambye nti waliwo ne mukwano gwa Donald Trump yali porn star sijja kivunula ne bagambye nti bayina ebyama bye tebatu obutambi bano abaana tebatu obutambi bagambye nti bayina ebyama bya porn star musajja wa Donald Trump bamuyita Stormy Daniels oyo ani porn star bagambye sijja kukivunula bagambye nti bayina ebyama bye tebata akatambi bano abaana ba Iran kakati bagambye nti ebyama ebyo mulimu n'ebyama ebirala ebikulu ennyo mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya America babirina biwezako GB 10 gigabytes 10 babibba ba hackers kakati kigambibwa okuba nti ebimu bya security White House ne FBI mu America bagambye singa bazula omuntu yenna agezaako okubuliikinga national security bagenda kunoonyereza balabe yaanira bagenda kulabika nti bamuvunaana Iran egenda tulina ebyama biva mu State House oba mu White House yennyini eggwanga etibwa eri America tetunnaba kumanya si Iran wabula waliwo akabinja kaba hackers kigamba okuba nti kakolera eggwanga eryetibwa erya Iran kabinja kaba hacker kakolera eggwanga eryetibwa erya Iran tetunnaba kumanya kiki ddala bano kye balina nejjukira nti abalina andi bano jejuzi bajja ne batukangakanga oba baali batulimba tulina ebyama bya Isirayiri twategedde gyatereka nuclear bashalinga nabo bateresa n'ebirala bamukola batya bamuterekawa balinawo heads zenkanaki naye oluvannyuma lw'okuba nti baatutiisatiisa nti ebyo baali babiyina naye tetulaba mpozi nga byemu ku ebyo bye bagenda maaso n'okuba nti bakozesa mu nnombe ezaakolebwa kubanga abairani bagamba nti successfully basobola okuba enfa eziwerako ez'eggwanga eryetibwa erya Isirayiri kakati ku mulundi guno tutegedde nti bagezaako mukwano gwange akaseera kano okuba nti bayina ebyama ebirala obuulyawo era bagambye nti tujja kubita ba hackers bakagezimu nnyo amawanga gano okuli North Korea, China, Russia n'eggwanga eryetibwa erya Iran gamu ku mawanga gakulembeddemu mu kubeera n'abagezigezi ba hackers abasumbuyi basobola okulabika nti babba ebyama ku emails basobola okuggyako websites eziwerako ne bakyankanya ne banking system eziwerako ate era n'okubba ensimbi mu banka ez'enjawulo okwetoola ensi yonna kakati ku mulundi guno bategeeza nti waliwo gurupu egamba nti tuyina ebyama essaawa yonna tugenda kuba tubibba mujja kuba mutuwulira tugenda kuba tubifulumya munaaba mutuwulira kakati mbategeezezza nga tuvudde Iran munda mu ggwanga eritibwa erya Isirayiri kamba waagali Isirayiri gategeezezza Isirayiri akadde kano gye nkututte muli yagaliwo gategeezezza nti Isirayiri atanze okuba nti akuba akasimu mu banneiba Isirayiri batanze okuba nti bakuba essimu mpolampola mu banneiba baabwe okugezaako okwogera nabo babaga nti bannange mutusonyiwe ebyabaddewo agamu ku mawanga ago twavioletinze airspace yammwe bano ba Jordan ba Iraq n'abalala naye mutusonyiwe batubadde tusaba tutambule ffenna tutambule ffenna Isirayiri etandise okwogezeganya n'amawanga amalala naddala banneiba bwabwe babagambye nti bannange mutusonyiwe bwe tuba ensobi yonna gye twakoze mu lutalo tubaddemu abamu tetwabasabye kukozesa airspace yammwe naye mutusonyiwe Isirayiri ayagala kulabika nti azaawo omukwano n'amawanga mpolereza agawerako era twategedde nti waliwo Isirayiri kyali mu kubala waliwo Isirayiri kyali mu kubala n'omusajja ayitibwa Omumerika baagala kibeeremu amawanga g'Abawarabu Jordan, Saudi n'abalala abali awo n'eggwanga eryitibwa erya Syria. In fact iyo Syria olunaku olwaleero Donald Trump agambye nti natti zetwabajjako ziviireko ddala olwaleero Omuyisirayiri n'Omumerika bali mu kukola omukago gwe bagenda okutuuma oba gwe baagala okutuuma Axis of Moderation. Axis of Moderation bagamba nti mu mukago guno Axis of Moderation baagala gwengange omukago guli oguyitibwa Axis of Resistance
axis of resistance agikulembera ye Iran yagamba nti we say no to US and Israel influence in the region. Tujja faafagala nammwe kyobola bantu mwasinzira nawe abahutha byokulwanyisa nawe abaki kakati oguba guyita axis of resistance. Tujja faafagala n'omuntu Iran yabakulembera abo ab'ekibuli yabakulembera chifu kibuli mwamulabye bulijjo nno mulaba bono bahuthi mulaba ba Hezbollah nga akulira bannakibuli ab'ekibuli temunnamulaba mwalabeze ballistic ze ezo ngazirina tolina kyomugamba Iran nga ayina ezo ne boba gwani kati oye yakulira ab'ekibuli axis of resistance America yetuma amanyago kakati nti America ne Israel bakirabye nga beetaaga abarabu bano bali mu basenda ba Jordan ba Syria ba Saudi bakata n'abalala abali awo bagenda akasajja mwakalabye kakambwe gwe kata atego tetujja kunyonyola nnyo walabye kikakoze kayisize ebizuka mu kibuga Doha munene mukankana abe Jordan musattira abe Syria mwasatidde kwiti mwabade musattira Bahrain Iraq mwenna akasajja kali awo kayina ebizuka bakayita Iran kati bwe mutatwegatteko Israel na America bali mu kupolota ba Warabu bagala bateekamu omukago gwe bayise axis of moderation omukago ogwo begate in case singa banaaba baagala okusaanyawo akasajja ke bayita Iran akakulembera omukago guyitibwa axis of resistance bwe banaaba baagala okukasaanyaawo nga balina kukozesa bano abawarabu kati America ne Israel bali mu kukuta bagamba omuwarabu ali wano omulala yenna amawanga ago tukole omukago akasajja kano tetujja kukasobola nga tetwegasse anti mwakalabye kakambwe. Report in depth. Atadeko pal nja kwongera babulira ebikwata ku mukago ogwo neka nkujjukize Uganda Halal Bureau no bajita Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku Lwebusabala bakulumira Professor Dr. Katumba Hussein jajja wa habo mu Uganda abagamba nti bali wali ku Lwebusabala bakutekedde olusisira olw'ebyobulamu olw'omulundi gwe-13 balutumye twegobeka endwadde n'obutonde ku mitwalo 6 zokka yes ku mitwalo 6 zokka tugenda kuba twegobako